Sinkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinzo bango otuwuliriza webale kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Tukimanyi bulungi nti nno amagye g'eggwanga erya Uganda aga UPDF gayingira eggwanga erya Uganda gasobole okuba nga gatebenkeza emirembe mu bitundu ebya Ituri province ssaako ne Bunia. Wabula leero tulabiseeko nga General Muhoozi Kainerugaba agenda mu maaso n'okuba nga akola decision eri mu ggye lino erya UPDF. Jjukira nti n'abayeekera balwanyisa be ba ADF ssaako n'abakodeko. Wabula leero avuddeyo n'agamba nti nno ayagala kuba nga asalako Ssaabayeekera Musa Baluku akulira akabinja k'abayeekera ka ADF akasinza okutigomya eggwanga erya Democratic Republic of Congo ssaako ne Uganda ku nsalo zaayo. Jjukira nti nno abayeekera bano bawangalira mu bitundu ebya Ituri, Bunia ssaako n'ebirala oba ne mu Bukavu. Kakati General Muhoozi Kainerugaba oluvannyuma lwa attack eyaliwo eyattibwamu amagye g'eggwanga erya UPDF abaali bawerako newankubadde ebyama byakukusibwa. Kakati agamba nti agenda kutindiga eggendo agende asaleko Ssaabayeekera gy'ali kuba agambye nti nno agala kwolekera Kisaagani. Agamba nti nno Kisaagani eno yawuliddeko nti nno Musa Baluku Ssaabayeekera w'akabinja ka ADF ayinayo amaka eyo era ayagala agenda amukyalireko amulabe era n'abuuza banne nti tugende mmwe mulowooza. General Muhoozi Kainerugaba ajjukira ye Chief of Defence Force w'amagye oba w'eggwanga wano mu Uganda. Tukimanyi bulungi nnyo nti nno akabinja ka M23 abayeekera bano baasalako akatundu akayiraanye Kisaagani akamanyikiddwa nga Olukale Center era n'oluvannyuma ne bakambuka wabula baddamu okuba nga bakasiizinga ne bakawamba nga bagamba balaba nga amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo agenda maaso n'okukinya abantu abawangalira mu kitundu kino. Kakati oluvannyuma lw'okuwamba akatawuni ako buli muntu yatya era n'amawanga ageebunayira gaatya ssaako ne gavumenti ya DRC nga balabanga abayeekera bano ba M23 bagenda kwolekera ekitundu Kisaagani. Jjukira nti nno Kisaagani ke kasente akasigaddewo nga Mineral Reach akalimu ebyobugagga mu Democratic Republic of Congo mu bitundu ebyo bya Northern Kivu era nga abayeekera ke bayinza okuba nga batunuuliza amaaso. Wabula Muhoozi Kainerugaba yasinzira eno mu ggwanga erya Uganda mu kibuga Kampala n'agamba abayeekera bano ba M23 ekibuga Kisaagani okiba nga kibalemye obuwamba ffe tugenda tukugendayo tusaleko ekibuga ekyo ffe nga aba UPDF tuwambe akatundu ako ekanaba nga kabalemye okuwamba bajja kuba nga bo bakeewambira era n'abagamba tubawadde option bbiri eizo okugenda ne mulumba akatundu ako ne mukawamba abayeekera ba M23 oba ffe aba UPDF tujja keewambira. Kakati leero alabiseeko ng'agamba nti yawuliddeko Musa Baluku Ssaabayeekera w'akabinja ka ADF ayinayo amaka eyo mu Kisaagani era y'ensonga wakyayagala agenda asaleko akatundu ako asobole okuba nga asalako Ssaabayeekera. Jjukira nti nekyabatwala mu Democratic Republic of Congo kwe kutebenkeza emirembe ssaako n'okusapulesinga abayeekera bano abakoddeko ssaako n'akabinja ka ADF. Jjukira ADF baadde akagurupu akayingira nnyo ensalo eya Uganda ne batega bbomu mu ggwanga mu bitundutundu ebya Uganda. Kakati y'ensonga lwaki eggwanga lya Democratic Republic of Congo ne Uganda batta omukago basobole okuba nga badeployinga amagye ga UPDF mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo newankubadde abasinga bagamba amagye ga Uganda kigakola mu DRC tebakirabayo wabula okuggyako okubbayo ebyobugagga nga babikukusa nga babireeta mu ggwanga erya Uganda. Ate abamu bagamba nti n'abajaasi ba Uganda aba UPDF abafiira mu ggwanga eryo gavumenti yennyini yebatta okusobola okukuumirayo olutalo nga gye luli eyo mu Democratic Republic of Congo olw'ensonga nti no main issue yaabwe ya bya bugagga. Naye ebyo tujja kugamba nti nno bigambo ebitambulira ku social media ebisaturatinga ku social media tetunnamanya kituufu oba bituufu oba nedda wabula nga tujja kuba nga tukomawo tuba information egenda mu maaso naye nga ye General Muhoozi Kainerugaba agamba nti nagenda kuba nga alumba katawuni aka Kisaagani abeere ng'asalako Ssaabayeekera mu maka ge asobole okuba nga anafuya abayeekera bano aba ADF abagenda mu maaso n'okukola obulumbaganyi ku ggwanga erya Democratic Republic of Congo ssaako ne Uganda okwetoolola ebitundu ebiri ku nsalo. Kigambibwa nti nno n'ebyamaguzi ku nsalo bino bitufuuse bizibu nnyo okuba nga bitransformingibwa byamaguzi bifuuse bizibu okuba nga bitransportingibwa okweyongerayo eri mu Democratic Republic of Congo olw'ensonga nti nno transportation routes ssaako ne border zaataataaganyiziddwa era nga balina okuba nga badeployingako heavy security okusobola okulaba nga baprovidinga n'okwetangira abayeekera bano aba ADF ssaako n'abakodeko obutakosa ggwanga
lya Uganda. So abatransporting ebyamaguzi basanze akaseera akazibu okutwala ebyamaguzi mu bifo mu destiny yaabwe gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Oli ku Yugi Update TV kosinzo bango otuuliza gwaga otuyingako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe. Tukina kubanga tukomawo tuvaako. Yes, oli ku Yugi Update TV kosinzira okubanga otuuliza gwe mukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okonene mukade. Temwerabirako na mukade kubanga akadde ako mukwano gwange kuyambako nnyo kuleetera notification message bwe wabanga aliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali yampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, namwe abali mu Ndwane Kenya, nalekaani menyani, namwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku Yugi Update TV. Mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So munamuna abatajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo. Mujje mu comment section mwe abasharinga, abalikinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo namba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okubanga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa, gwogenda ottiikinga gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo
ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Updates TV mubatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.